Inside Story Uganda, real source of political updates. Abatenga kigende naye nsanyuse kubeera wano kitalenye kya muganda waffe Ssegirinya ate njagala okwebaza poliisi y'e Luweero. Nafuna ababbi ne bajja ku faamu yange ne olina parking emmotoka n'asala emiti abantu bamalirivu. Omuvubuka oyo n'adduka twamukwatidde Kyengegwa bayitawo Mparo ng'otunudde ekazo naye poliisi y'e Luweero flying squad teyansabye yadde 10 alina dendoza bakikoledde nze nagenza okuya n'abalala babawaako obujulizi so afande mubiru ne ttiimu yo Ibra n'abalala mwebale they were able to pick this boy from Kyengegwa kakati tugenda kwesotinga kasita ye twamufunye naye n'ekirala kyenjala okusembyayo ye bana NRM omwaka agenda kubeera bize yadde tugenda kwogera ku byobufuzi nenjala kubaagaliza omwaka ogulimu okukola nga bwe tugenda ne mu bululu naye nga bwe tukola n'okweyimirizaawo ne bannayuganda mwenna bwe muti. Babali Mwami Fred Busuulwa mutunulizi wa nsonga za byabufuzi abasinga mumanyi nnyo mu kubeera nti mulimi wa mwanyi naye nga mutunulizi wa nsonga si mutukwaniriza. Nange nesiimye okubeerako wano ku Igo okubaako omukisa okukubaganya ebirowoozo ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naye nange namusaako bannayuganda nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Mwebale okukola ffe twebaza Katonda nti emasaka enkuba etonnya mu January ono era abantu beeyongedde nnyo okusimba emmwanyi n'okuzisimbisa akajanja so tubeebaza ate nkubiriza abavubuka bannayuganda mukole nnyo naddala abavubuka bw'oba tolinamu kasente teryakumanyi teryakulaba naye buli wobamu akasente obeera independent wetegerera era osobola okusalawo omuntu nga tolinamu kasente kizibu okwesalirawo. Abale nnyo Mwami Busuulwa. Honorable Fred Mukasambidde amyuka president w'ekibiina kya Democratic Party yaliko mu parliament ya East Africa tukwaniriza honorable. Neyanza nnyo nange muganda wange Kungu ne baganda bange bensanze wana bamundudde balaba naye Mukama yeebale. Njagala okutwala omukisa guno okwongera okusaasira abafamire n'ab'emikwano gya muganda waffe Ssegirinya yatuvuddeko. Mukama Katonda amulamuze kisa si ffe tumulagira naye okusinziira ye ku nkola ye nga bw'agisalawo ffe tusaba busabi amulamuze kisa. Nange neeyongera mu maaso n'okwebaza Katonda ebire by'enkuba byegenze etuwa. Mukulu Mulindwa ekintu kyoyogeddeko kintu kikulu. Waliwo abeegumbulidde okubba ente emmwanyi kati ate ekyemiti kye mbadde simanyi nti omuntu asimba awoloole n'asala emiti n'olwekyo nga tatidde kintu kyonna n'olwekyo tulowooza gavumenti eyongere mu maaso okutraininga poliisi n'okugigabanya ekyenkanyi mu bitundu ebirala bingi kubanga abantu bakoze nnyo naye kijja kubamalamu nnyo amaanyi naddala ffe abalima nga ate tubeera mu bibuga kikumalamu amaanyi okulaba nga bakutisse ente eziwerera ddala 10 abayaaye ne batwala bo ne batandika okujoogera mu kibuga. Kikoyenza Fred Babwine akulira abakiise ba president mu kitundu ekya Karamoja tuli naye wano okubeera nga tuwayamu tukwaniriza Commissioner Sebo. Wale nnyo mukulu Adam njagala kutwala mukisa guno kulamusa kuba tulaba n'abatuwuliriza mwenna mbaagalize mwaka omujja omulungi mbakulisa omukadde abafunye ebirungi mbasanyukirako bafunye ebizibu naddala kufiirwa mbasaasira. Uganda eno yakyukira ddala twafiiriddwa ababaka ba palamenti 2 mukyala Babadili ne Ssegirinya naye bannamawulire mwasazeeyo kuwandiika ku Ssegirinya yekka ate oli ali mu palamenti okumala emyaka 25 nga kintu kyanjawulo kubanga yali mukyala muzibe naye nga ayesimba n'abalaba n'abawangula abalaba ate n'abasajja n'abawangula mu constituencies zaabwe
nze ndowooza naye byeyakola byali byanjawulo omuzibe kuwangula balamu ate n'abasajja nga mwebali so naye yatugenzeeko ne mukulu Segirinya njagala kukubiriza batulaba nakomyewo ekiro nga nva e Karamoja of course eno kati mwogera ku nkuba naye ate eri omusana mubi nnyo n'emiga gyonna gyakalira ate bo balina season emu yokka myezi ng'ebiri yokka enkuba lwetonya abasigadde wonna musana so bwe naabadde nga nambula mu disitulikiti y'e Kalenga ne Kabongo nafunyemu akafaananyi akeeno Kampala osanga Wakiso enkuba etonye omwaka mulamba naye oli nakuba ku TV ng'eno naga nze mulya kimu kubanga gavumenti tetuyambye naye Kabongo enkuba etonye emyezi 2 mu mwaka naye gye bali balamu so olaba Uganda yanjawulo era abantu batatambula tebamanya ebikirewola mbakubiriza okulima emmere kusooka abalenyo eyokulya n'okufisako n'otunda tukwenza Honorable Mubarak Munyagwa muna Igo tukwaniriza Honorable Munyagwa yali mbaka wa Parliament owa Kawempe South boza kubatulaba neyanziza mukama wange alabika bulungi ate kati okinamu obuzibu ekyo kulabika komishona bamwine talinga mulindwa lamusa kubatulaba gwe tolinga mulindwa abatulaba mbalamusiza mukulu ku Katonda yebale kutukuuma ffenna kuva omwaka gutandika olwo mbadde sinnalaba nange njagala kwegatta ku bannange okukubagiza famire y'omugenzi kati Honorable Muhammad Segirinya mukulu kungu mu busiraamu tuyinamu chapter mu Quran tugiyita surati Muruku Allah yatugamba auzu billahi minash shaitani rrajim yagamba tabarakallahi allazi biyadihi mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa limauta wal hayata liyabluwakum so esula eyo akatonda yatugamba mu sula eyo mulindo anganyenya omutwe mulaini eyo ndi muzibu nnyo tosagale eyo mulaini eyo tojayo tokkiriza mulindo Allah yatugamba nti naleeta okufa nti mu byonna yagamba nti naleeta okufa n'obulamu nze nabireeta naye nga mbibaleetera abalamu mufunemu ekyokuyiga nti essaawa zino oyinza okuba oyogera wano nova ne bagamba Munyagwa afudde nti mwe abasigadde mufunemu ekyokuyiga neera ffe tugamba okufa kwonna Katonda yakuleeta fe abasiraamu omuntu wamala okufa tetukirizibwa kujwetekawo bino biri ebyo tubirekera Katonda kubanga kati aba agenze ffe tugamba inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Well, Honorable Munyagwa njagala kutandika naawe actually ku bulamu n'omukulu gwa omugenzi kati Muhammad Segirinya nkimanyi wakola nnyo naye mu byobufuzi activism zijukira at some point nga musoma ne Sala nabotadda nnyo bye twakola just n'okomaawo tumujjukira nga yeetiika TV atambula nazo nebyazakola byonna njagala osiigira tulaba ekifaananyi ku mukulu omugenzi gwalise no njagala osooke ontaase ku mukulu wange Fred nti ekyokuba amayinja nga tokyogeddeko tetwakubako omuntu yenna mayinja ssebo ate njagala omusabe for the first time ampulirize kubanga wantuziza kumpi naye ekisooka njagala mukulu kungu nkutegeeze ajja kuwuliriza bannabyabufuzi kigambo obukuusa tulinga abakiyonka mu mabeere ndabye obukuusa mu kufa kwa Segirinya n'okumuziika buliwa n'entyensi wabawo omuntu adde asinga okumanya Segirinya nze nkakasa mu Uganda osanga abadde asinga okumanya Segirinya abadde maama we ate ne maama we bwakiraba ku TV kuno tawakana kuba nyina nekyennakola okugatta family ate certain point yes Segirinya namufuna nga muvubuka asoma ku Pimbasi high school
Pimbas Kyebanda. awo nali saabavubuka mu kibiina kya SDP nga tumaze okwekutula ku DP yabaho nali bombidde tufuuse abayeekera netutandika ekibiina SDP ne bampa ekyabavubuka ne baŋŋamba by then UID yabaho nali bombidde yali vibrant nnyo actually nga wotaba na DP oba wa Museveni okutandikawo faction mu kaseera ako tekyali kizibu naye ne baŋŋamba gezaako otandikawo ettabi lyabavubuka eryagala okuvuganya UID nga NRM yebyo tebirimu kuba ebyobufuzi yali tebimanyi ngemanyi bya mundu teyina nti bano babavubuka nti ebyo nga tebabimanyi ebyo nga bamanyi kasita bane UPDF ne poliisi ebyekibiina tebakitegeeka noba n'abavubuka n'abakyala nga bo tebabiriiko so nenkola youth wing ya SDP mu ebyo mwe nali ntambula amasomero g'enjawulo wongwira ku Pimbas nengwa ku Segirinya yali asoma ku Pimbas ng'akuba amasimu abadde Radio. yali akuba amasimu ku radio ng'akyasoma mu A-level Weeyitira eddoboozi ly'ekyebando asomawo ku kyebando neera nga alina waakola akalimo k'okuweereza emmere mu tawuni Segirinya mufuna mugamba va mu by'okukuba amasimu nga talina political bearing ng'omwana omuto era awagira NRM batomenters baffe naga mukulu bamwino oyo mulungi mukulu mulindo mulungi ekyana awagira Besigye oyo mulungi ne musomesa ne mugamba funa kye bayita political bearing omanye woogwa nekimu training ekyo zina kimu training ne mugamba ekyokubiri tobeera mukubi w'amasimu nga bano aba bulijjo nze manya gundi munanyini sawuli yako egundi egindi ne mugamba betobibeeramu jangu bwomala senior 6 jangu ingire mainstream politics nera nampuliriza namuyingira nera Segirinya namusabira twamuwa card ticket eyokwesimba ku bubaka bwa parliament Kawempe North nga ayinza okuba yali akoze emyaka obanga 2011 najja neyesimba ku honorable Latif twakewagula ku DP nze ku bwa meya Kawempe DP mu South Kawempe South enayo mbako w'amaanyi Kawempe North enayo mbako w'amaanyi gotayinza kuwangula ate wa North mutaddeko akavubuka akakava ku ssomero bayita Segirinya Muhammad kati raba etuli twalimu neera tewali yansi sisuubira ng'ogyeko mukadde wa Segirinya nti walwansinga ettafaali ku Segirinya kubanga baatuuka n'okuŋŋamba mu nkambi yange ennyini Latifu w'amaanyi wamusimbako akavubuka kituttira akalulu tulina kwesiba ku Latifu tugambe naffe gwe tuwagira omanyi ebiva mu politics naye Segirinya ye candidate waffe ku MP neera Segirinya ntumwa platform n'atambula Segirinya namuyigiriza okwambala amakooti neera kooti ezasooka okufuna zaali zimusinga obunene nga bwazambala bw'ojjayo ebifaananyi emikono gibuliramu anyway eyo bwe tuvaayo empangulo bwa meeya namufuula press secretary wange nemuga Segirinya tambulira ddala mu politics ali serious kati fuuka musajja oli obadde MP ng'oyaga bw MP nemugamba ekyokubiri kati kweyongeddeko ekirala tugenda mu politics wa defiance woko tuwaaka we yatuukira nalwana nnyo okuyingiza Segirinya mu motoka ya Besigye nze namuyingizaamu sinze naye Katonda yayisiza kunze okumuyingizaamu naye enkokola zaali nyingi omwana afaanana bw'ati muleeta otya kumpi ne dokita nga Segirinya ng'omanyi omwana yeeyanga ennyambala si yeba ennungi biki naye ng'omutima gw'omumalirivu naye omwana ono mumuleke mujja mulaba Segirinya ne tumuyambayamba ne Dr. Besigye bambi namwembracinga neera we twaliira ennyo emmere mu kibuga strategy gye twakubaganirako ne banaffe opposition nga bagamba muyitiridde okulya empuuta y'abantu mu butale Segirinya yakettanga we tulya yeyasookangayo natugamba restaurant eno eri walungi bwe muyingira katale konna kajja kusiriikirira nemmere n'agitegeka butatukawo nemubeera embarasiti tyeweddewo so Segirinya ebyo byonna yabikola naye lwaki kugambye nti obukuusa buli mu nsi muno eneyo nga kanteekeo kanna kayitewo Segirinya bambi omuntu fenna mu bulamu bw'ensi tuyina we tuyina strengths amaanyi gaffe n'obunafu bwe bukola ki bwe buba ndowooza
Segirinya yatuuka n'abeera watutumu ate ng'ettumu yalikolerera. Nja kuwayo example emu waliwo tulwanirira eddwaliro ly'emulaga eryo nga gavumenti erisuuliridde nga ndi meeya. Nagamba Segirinya omanyi tuswaze gavumenti eno tutwale obuyambi ku bigaani tutwalya abalwadde b'emulago. Tuba tusindika ebigaani ne batuinterceptingira ku bbiri awo Karuna Towers. Poliisi etukwata. Abavubuka ne baziikuula pavers ku kizimbe kya Haruna Towers ekyo nga baagala kuba poliisi. Kati accidentally owa poliisi omuvubuka akasuka paver ekwata Segirinya mu mbiriizi. Nja kulaga abatuuliza Segirinya bye yayitamu okutuuka waali. Tutuuka ku poliisi ewandegeya nga azirise. Naye Allah n'atuyamba naddemu. So Segirinya ettutumu yalikolerera okutuuka waali yakikolerera. Naye ng'omuntu of course yalinamu ku bunafu obw'okukyuzinga emikwano. Choice of friends oluusi kiyinza omusumbuwamu. Era waliwo twafuna point of departure naddala nga Nuupu ezze ne mu advisinga naye nabaako byaŋŋamba nagenda mu Nuupu nze neesigala nga ndi mu FDC nengezaako mu advisinga ti being an activist tekyandibadde kirungi kugwa mu gurupu mpya nga togimanyi bulungi kiba kikuteeka mu mbeera etali enzibu otayinza kumanya. Kanzire ku bibaddewo olwaleero nze leero mbadde nyina kuba ngenza okuziika Segirinya. Otuleeta ku bukuusa bw'oyogeddeko? Obukuusa Segirinya yali mu kindly save me from Honorable Mwine. Segirinya yali mu kooti ne mukomera ojjukira nga nzija wano nga ngamba President Museveni tukusaba ote Segirinya. Yantumira mukyala we najja nagamba Honorable Segirinya asaba bamuvuddemu bonna naye bw'ogenda ku media gezaako oyiseewo eddoboozi nti bamuwa bairu President amukkirize aenjoying right ya bairu ng'abakulu abo bonna bolabe bakuba ebikonde e Masaka majority bonna basirise. Edda ku nnyanja twalinayo abasajja baali Bajaluwo bagenda ne bagala Lake Victoria eyo. Abajaluwo bava Kisumu baagala nnyo okuvuba. Kati ennyanja bwe bagiggala ewaabwe ne bajja e Uganda ku nnyanja zino endala. Abasajja Abajaluwo abo nga basajja bazibu nnyo baba bavuba ebyennyanja tebaagala kirala kyonna wabula mu nnyanja nga baagalamu ekintu eki kyennyanja. Ng'omuntu bw'afa bakweka omulambo bakwatireko ebyennyanja. Ng'omulambo mwe mugunoonya nga balina gye bagukweka ebyennyanja bijja oggulya kyekibadde Masaka olwaleero. Tunulidde bannabyabufuzi campusi ez'enjawulo nga buli omu alwanira okukweka omulambo akwatireko ebyennyanja. Mulambo gw'omuntu gwe bataalambula, omuntu gwe bataafaako nnyo okuteekawo maanyi nnyo okulaba ng'ateebwa mu budde nga afuna obujjanjabi. Mukyala wa Segirinya in future oli mukyaza kubuulira ne byeyaŋŋamba ebimu. Naye ntunudde abaana ba Segirinya ng'ekiwayi kya Honorable Mpuuga kyo kibaseeko baana kibayina mutente eri ku venue emu mu kisaawe kyo kibalemedde nti affe naffe bano betuyina. Maama omukulu Kyagulanyi n'ekiwayi ne gurupu ye babase Maiti ne maama bw'abagamba nti bannaaye erinze nakkiriza tuteekeyo nga wano wafunda twandigenze eri bireke bigwera wano. Nemutuuka netunulya munnabyabufuzi nga yeekaza agaana n'abaana okwerekera taata we. You see okutte abaana bali ku kisaawe meters nga 5 Maiti eri walala maama alaja n'agamba n'ekiri arrangement ffe twagikoze nga family muleke ekintu kitambule nenga muli bakambwe omulambo mugwagala n'okusinga bannannyinigo ndabye obukuusa. You see opposition twetaaga tubeere a bit more serious. Tulage ensi twetaaga kutwala buyinza. Bagenze boogera nti President Museveni yasse Segirinya which I don't know. Ate nze nanga I may agree with them line eyo kubanga yamumma bairu. Naye baada batwala Maiti ya Segirinya President Museveni n'abayitako mu convoy. Tebamukubye wadde akacupa aka. Bwe baatuuse nga batutte Segirinya Maiti ya Segirinya ekasanga ati Bajjo najja. Obucupa bwamukwatiddewo ekasangati ekiro Honorable Mpuuga bwe yatutte ekimotoka ky'amazzi ejjinja ne livuga avaawo n'amazzi go wano. Kakati ntunuulidde scavenging yabadde mu maziika ga Segirinya
nga si kyetwandibadde kikola nga bannabyabufuzi opposition mu kusiibula Ssegirinya. So tujje mu politics w'okulwanira ku mirambo tumwejjemu. Nze nzize wano nkomye gundi Buwama abadde ogenda kooti nenjijjako kati nzirewa tujja kudda neyanza webale honorable Munyagwa. Mwami Mulindo, wenjagala otandikira awo wennyini ku kyetulabye Masaka badde obulamu bwa honorable Ssegirinya, engeri gy'abadde azannyamu empiki z'ebyobufuzi. Era kinnumye nti siziise Ssegirinya ate lwa nsonga emu emitwe gy'abanuupu kwegamba fe tubeera nno n'abafu ne tubakkiriza ne ku mikolo gyaffe ne boogera naye olukulaba nga tebayinza kukuwa mirembe kuwerekera. Honorable Munyagwa bukya kakasizza nti n'essaawa enfu ebalayo ebiramu apiru ye ebadde very necessary bukyamulaba titujje ebyobufuzi mu kuziika abafu ssaawa eramuse nogamba nti tekisoboka ne baye tebakisobola. But if we can do that kyekyandibadde kisinga obulungi kubanga Ssegirinya nze ebbanga lye namala nga tubeeranga naye ku ebyo bimeeza ddoboozi ly'ekyebandu nali simumanyi nnyo naye nga mumanyi mugenda ku bimeeza ne mwogera and you could see somebody relatively of a low cadre ng'ayogera naye ng'ayogeza maanyi bulungi. He has been a self-made politician. kyemeza ebintu byabadde abikwata bw'atyo ye yekka yekka ate neyetambuza n'atuuka okubeera omubaka wa paalamenti. Era nze bwe yawangula obubaka bwa paalamenti tekyankwatako nnyo nti Ssegirinya atuwangudde egina ngolaba omuntu atobye n'ekkubo lye nogaa nti agenda abeere mu paalamenti nekyokufa kibi nnyo nti afiiridde wampi nnyo ng'olugendo lwe oli abadde akyasobola okutambula okulwongerayo. Naye ekirala kye mbadde mwagalako lumu twamuyitako ku show wano Kyagulanyi n'amugaana okujja era ndowooza producer wa Sheno Mwami Ibanda akyakijjukira nza nakuba essimu n'agaa nti mukulu aŋŋaanyi sijja oga nti togenda tomanyi byogenda kwogera kati naye ndowooza yali ng'omuntu asobola okwogera ekigambo kiye nga bwakiwulira at a time asobola okukiteekawo nga bwayagala. Era bwe twabeeranga ku show ne tugenda mu birango emirundi mingi zinabeeranga naye ku show ne ku eno yennyini NBS Eagle yakaabanga nnyo ebizibu ebiri gyali era ng'oluusi akugamba Rogers mulina ebizibu ewammwe naye biri eno nayo bingi eganga akulaganga ne gyali tali happy mu ludda oluvuganya. Era ndesobola nti mu bigambo bye ebimu byayogera kwaliko n'okulayira abamu ku bannuupu obutalinnya ku mulambo gwe okusulawo yadde okumuziika. Ekyo taliyo wa NRM gwe yakigamba nti tojjanga naye waliwo bwe yalagira n'alagira ne maama oyo tetumulabanga. Omuntu watuukira nga mulamu okuvaamu ekigambo ekyo omanya akukooye nnyo ggwe. Era ebintu byajja akola Ssegirinya bye bantu bye bataasuubira lumu byanyiizaako ne Kyagulanyi ebintu byakola eddwaliro era waliwo obutambi obadde butambula ennaku zino nga Honorable Kyagulanyi agamba omusajja yali andabisa ng'ondabisa gwokola eddwaliro gwolina segibox naye muntu yagendanga mu bantu ba bulijjo n'addira akasente kaakatono ako abamu ke baabuuzanga nti akajjawa n'agenda mu bakyala mugakola akabox bayitanga bu segibox teekamu emitwalo sente zino bw'onoobanga okoze amagoba ng'oggyako omutwalo ng'oguteekamu nja kukomawo oluvannyuma lw'omwezi tulabe, which I think was a good gesture of an MP. Yadde ali ku ludda luvuganya n'ekyo kyali kirungi. Ffe tulina waffe egy'embeera yagamba eyababba yeyanziba naye omudidi gw'ensimbi gwakuŋŋaanya mungi naye ngeno bwabagamba ne bafiirwa bwakuyamba n'aweereza emitwalo 5 oli aba akuyambye. Naye Ssegirinya abadde asobola okukola ebintu byebyo bw'atyo. Ekirala nzijukira Ssegirinya twali naye ku LDM ndowooza nga bamaze okulonda sipiika. Kati waliwo akabadi k'okulonda sipiika ng'abantu bali ekkololo. Oba mujjukira Honorable Ssennyonyi ne Honorable Zaake lwe bajja nga batungisizza ebyambalo oba byali byeru ne bajja bagwa Right Honorable Anita Amongo mu kifuba naye nga tugenda mu kiseera ekyokulonda ani anaabeera sipiika. Kakati bwe twali ku LDM kyava babuuza Ssegirinya ndowoozebwa I think it was around that time n'agamba
twali tukirabamu blessing nti opposition evuddeyo nekkiriza the right person to be a speaker yono kati Segirinya kyava agamba nti okutegeera okwange ng'omuntu era oyo ye speaker omutuufu kakati abaali bagezaako okunenya bali ye n'abavaako nadda ku side nti ye speaker omutuufu agamba I think he was a little bit of an independent minded person yadde nga bw'olabye era kati olwali mbadde simanyi nti n'omu ku bulamu bwe okunafuwa ye peeva eyamukubwa nga bali ne bamunyagwa bagenda okwekalakaasa omanyi omuntu okukuba peeva kati ekyo kyali kyabulabe nnyo omuntu okukuba peeva naye oludda olwo bwetyo olubadde kati wetuswalidde nnyo eggwanga lyonna tuli mu buswavu era twagala kubeetondera nze sikirabanko kino maama w'omuntu ng'afiiriddwe omwana we nayegayirira gwe gwani Kyagulanyi nga bakwegayirira nti leka ngende omwana wange zinategesa okuziika wali humwayo maama w'omwana gweolabye Segirinya at what stage omukyala yafuna olubuto n'azaala omwana we n'akula Katonda awumuzza omwana we akugamba zinategesa omukolo gwali nemuddira ennyumba ye nemugizingako and you are human beings you guys nemulemesa maama ogenda okuteeka omukolo gwe n'omwana we what are you bano be bantu mwe mulowooza nti bayinza okutwala eggwanga lino abantu mbaagala bafudde Kyagulanyi ajje wano ababuulire Segirinya nga babisibye yalinnya mukomere mirundi emeka and how long did it take him to go there kyamutwayire ebbanga ddene era n'abantu bamala kuvaayo okugira naye ku mulambo mulaze empisa embi kubanga Segirinya tafudde nga ordinary person abadde mubaka wa palamenti ya Uganda webasazeewo send-off yebeere decent ne bamutegekera n'omukolo wali mwe ne mugenda muliita amaalo gammwe ebyekyalo ne musalako ennyumba it looked so bad simanyi bantu mwe banuupu mulina okukola press conference mwetondere eggwanga lino mulabise bubi nnyo nti muwa omusajja mu bulamu bwe abadde abakukkuluma ate ne mukufa kwe mukoze ebibaswaza ekyo kirabise bubi nnyo njala mmalirize na kano kubanga ye visibility y'abannabyabufuzi nti tubeera n'obuyivu obw'enjawulo tubeera n'ensimbi ez'enjawulo noyinza okubeera kati nga mu palamenti ya Uganda emulimu ababaka b'otamanyi ng'oyinza n'omusanga nga tomutegeera nayinza okubaayo omuntu Segirinya ku levo gye yaliko nkakasa mu bantu abagoberera ebyobufuzi mu Uganda 95% buli omu abadde amanyi Segirinya abadde asobola okwepositioninga mu mbeera nzijukira lumu nga Honorable Kyagulanyi aguze emmotoka kati Segirinya yasooka ebiboozibozi ebyo bigamba nti bw'ogiggula emabega butu eninga kisaawe kya mupiira bigamba you know some people could believe that okay nti politics is stressful bwe tuba mu byobufuzi tubeera naye nga Segirinya could bring in a joke olulala waliwo emmeeri eyajja ndowooza twali tutikula byakulwanyisa bye NRM kunyweza ggwanga Segirinya n'atandika ekiboozibozi etwala Museveni emunonye bamutwala and you know the talk could go around the country Museveni emmeeri ez'emutwala abandi bakibeerako nga bwe baali ku kyemmotoka yina ekisaawe butu eninga ekisaawe ky'omupiira emabega so obulamu bwobwo nze mbadde mbwagala nti ng'oluusi atteekamu engeri y'olusaagiriro olinza otubeesaawo nitunyumirwa obulamu Honorable Mbidde awo wenyini naawe njagala otandikire kyoyogera ku bulamu bwa munaffe kati omugenzi Honorable Segirinya baloluso n'embeera zayisemu okuva yalondebwanga omubaka wa parliament emyezi mitono gye yafuna okukiikirirako abantu be bulwadde ne bujja okukwatibwa ne kujja n'ebirala n'ebibaddewo e Masaka actually leero camps ebbiri bwe zigezezzaako okulwanira omubiri gwo neyanziza nnyo ekisooka ekyamazima waliwo ebintu byolaba Katonda byakola n'olabira ddala nga yali alina kutubeerako wala kyekisooka ekyokubiri nga ffe talina kukkiriza magezi ge tumuwa ku biki byaba alina okusalawo Katonda oyo okugeza kati nga kukufa kuno Katonda yakufuula etteeka ate n'atuggyako eddembe ly'omuwa ebirowoozo ani abaafa ani abatafa naye bw'otitunuulira bw'oti ebyawandiikibwa bikulaga nti ate okufa kyekintu ekyetaagisiza ddala lumu nagenda eka nenkirowoozamu neŋamba naye bategeeza ki nti okufa
kyetaagisa naye nkubamu akafaananyi nga singa abantu bonna abaali babaddewo mu nsi tebafanga twandibadde tulina ekizibu nga bonna bakyaliwo muba mugiwe mutwe muwulira nti kakati Idi Amin ali ku paaka empya nga teyafa oba kitegeera Obote akubye essimu naye bagikutte bagambye bo bakubye waliwo meeting egenda mu maaso naye ali ku ssimu naye awuliriza ayogera kakati twandibadde wano tulina abantu abawulira obubi ngaabo tebakola ki tebafanga kakati ate eriyo ne bagamba nti singa basonga ku gundi ne bagamba nti oyo tajja kufa era kikuyisa bubi ng'ebintu ebimu biyinza kwekola nga yakoze eki ng'afudde so n'olwekyo okufa kuno Katonda yalyoka n'akufuula etteeka yabanga akukola ki akusalawo naye fe abasigala tufuna ebyokuyiga muganda waffe Ssegirinya tulina bye tumuyigirako ekisookera ddala nabagamba wano nti okulonda okwaggwa waaliwo ebintu ebyenjawulo ebyabaawo ababaka abasinga obungi tebawangula abalonzi babeesimbako bo ne balondebwa kati ona Ssegirinya abadde omu ku balonzi abalondebwa mu palamenti omanyi eggwanga bwe litayogerenga bintu nga bwe biri Honorable Ssegirinya abadde omu ku balonzi abalondebwa lwaki kubanga abalonzi balonda bannaabwe mwaka kaseera That's a philosophical it is very philosophical balonda abantu ababafaanana kati eneeyisa yonna n'ebikola bya Ssegirinya byabadde akola bya banne abamulonda kyova olaba naye ng'omuntu mu bulamu abadde alina abamugaana ogenda okwogera kati obanga bakugaanya oli mulamu kizibu okubutagaana nga bufudde obwo bukulembeze yabulimu nga mulamu abazadde b'endoza ne babumanyiira era bwe bukulembeze obumuziise kakati eggwanga lino lirina okufuna ekyokuyiga ekyo kiri kimu tusobola okubeera ne demokulasi nga tetulina bibiina bya bufuzi nga lwaki tekisoboka kakati njagala okukubuulira ebintu bisatu byenjagala tuyige ekisooka nti osobolera ddala bulungi okubanga olina okulonda okulungi ate nga tolina nsi bw'ogende Somaliland balonda bulungi nnyo waliyo demokulasiya naye nakati bakyalwana ensi zibakkirize nti nsi Somaliland si Somalia kakati eyo ekyokulabirako kiraga nti okulonda obulungi n'okwefuga obulungi si kyekibafuula ensi ekyo kimu bw'ogende Qatar Saudi Arabia n'ewalala yo waliyo good governance naye teri kulonda kakati eki kitegeeza nti osobola okubeera nga tewali kulonda tewali bibiina naye nga mwekulembera bulungi abantu nga n'abantu abali gye balonda gye bavaayo bagende banoonya emirimu gye mukulemberera ekyo nakyo kisonga yakubiri ensonga yokusatu musobola okubeera n'okulonda nga kubeerayo oluvannyuma lwa myaka 5 naye nga temulina demokulasiya era nga tebabatwalira mu nsi ezirina good governance ekiri wano kakati kiva ku kyekyo njagala kutufuna ebyokulabirako bingiko abantu abamu bagenda ne bagamba kuba kakati tuli mwaka oba kati si gwe gw'okulonda guno gwera kyenkala gwe gw'ebyobufuzi lwakuba abantu bikyabasobedde era olaba nga amaanyi tegalabika bannayuganda tebagalaba naye nga omwezi ogwa January ko kujja kuba kukuba kalulu kennyini ebyokwesimbawo bya mwaka guno abantu bafe batulaba bannaye mutandika okwesimbawo guno omwaka kakati mu Uganda n'ensi endala tusobola okufuna ebyokulabirako bw'ogenda mu nsi nga Mozambique omanyi ekintu ekisingira ddala okukola omugaso mu kulonda ng'oggyeko okusomesa abagenda okulonda bategeere bye banaalonda bategeere n'ensonga lwaki balonda abagenda okububala nsonga nkulu nnyo nti buli bwe bagenda okubala bye bino bano bye balonze ekyo kimu bano abalonze balondedde ddala ensonga entuufu ezesigamizibwako okulonda n'olwekyo tulowooze nti balonze abantu abatuufu kakati civic education ne electoral commission bintu bikulu kakati lwaki mbikola bwe nti Mozambique akakiiko akalonda palamenti yekakubako akalo electoral commission bwogende Namibia balamuzi bwojja wano eyeesimbyewo yakalonda bwogende Kenya
it is a coalition of institutions. Mulimu ne Kenya Law Society, mulimu coalition of parties, aba constituting commissioners. Kakati wabawo ekibuuzo, to whom do you owe allegiance? Ani mukamaawo, gwe chairperson wa electoral commission ng'okola emirimu gy'ani mukamaawo. Era bw'omusanga wonna, kubanga bwe bakuwa omulimu oguliko omusaala, okola akabaga ekiro, n'onyonyola n'abantu nti twafunye omulimu. Era ne batandika okufuna essigiri ezitabaddeewo, ey'embuzi, n'ebeerawo, eyaki. Kakati omuntu oyo ebbanga lyonna ovunaanyizibwa okuba ng'omwagala nnyo. Kati bw'omusanga kizibu okuba essimu zo n'otazikwata. Kakati mu demokulasiya bwe muba mwagala muteeka ku bululu, kitegeeza agenda obubala yategedde dda anaasinga. Kakati wano mu Uganda okubeera n'obululu si kyekiyinza okuleeta demokulasi. Kimu, okuleeta ebibiina by'obufuzi si kyekigenda okuleeta demokulasi, kubanga ekyavaamu abalonzi balondebwa ne bagenda mu palamenti ne batandika okukola buli kye batalina kukola, bye balina okukola ne batabikola. Era buli muntu abadde avunaana. Mwami Ssegirinya yazimba amalwaliro, era ye yakola lisiti y'abantu ab'okulabirira abeewuwe n'atabateekako. Mubyogere kuba talina kyabalekedde. So n'olwekyo ye ali ku mulamwa gwe twandiise ogwa centrist governance nti gwe okolera abantu society. Kitegeeza bw'ofa society erina responsibility okulabirira ababo. Kyendowooza nti tekikoleddwa. Kakati olwaleero tulina system gye bayita prebendarism, nti omuntu abeera omu nga yakulembera. Ebisigadde institutions zonna aziyinamu amagulu. Yatuuka ekiseera n'azikolamu amagulu nti n'ebibiina by'obufuzi n'abissaamu amagulu agage, buli kibiina kirina enjawulo meka. Kati ate olaba ne ku muntu afa kuliko ennyimba ebbiri. Kakati kitegeeza byonna agenza abitemamu bw'ati. Eyo tojja kugiyita democracy oba good governance, kubanga takozesezza bukodyo bwe naye akozesezza ensimbi z'eggwanga n'amaanyi ag'ebitongole by'eggwanga. N'olwekyo nze ndowooza nti kuli okufa kwa Ssegirinya Mwami Kungu tukukozese nga kyakulabirako at policy level. Eggwanga lirina okutegeera tutandikirewa nga tutandika okutambula. Nga tugenda okumulamu embeera gye tulabye Masaka eno etusigira ekifaananyi ki? Eyo gye bayita cause and effect principle. Ekiri e Masaka kitambulira ddala paka gye kizibuka nti mu NUP mulimu kati ebibiina bibiri, era n'omuntu afa kati aba n'ennyimba ebbiri okuviira ddala eno waggulu kwedikwota. Kakati okutuuka nga ebyo biteredde, kati nze simanyi lwaki mwe mwewuunyizza. Nze kati ngenda mwe kubeewuunya kubanga kino kikyamazima kyekiriwo wali. Abamu babiyita bisinde nikugamba bibiina, kakati ate ekibiina ekyaddala ddala kyo ne bakiremesa okukola ssemateeka waakyo. Waliwo ne yaŋŋambye kati kineesimbawo kiti ssemateeka bw'aba takyusiddwa kitegeeza omukadde yakola. Kakati muyina kebera abantu ba Uganda mubannyonnyola ebintu ebituufu. Nze omukadde n'omupya sibimanyi, naye omukadde yaba aliko. Katuwumulemu katono kyali ku NBS Eagle tutunulira omukululo gw'omugenzi abadde omubaka wa Parliament owa Kawempe